Olwaleero omusango oguvunaanibwa Munnamateeka Kintu Nteza ogw'okufuna ensimbi mu lukujjukujju okuva mu kampuni ya Interlink Education Services lwegutandisa okuwulirwa mu kkooti ya Buganda Road era abavunaanwa enkoko bajikute mumwa nga gubadde mu maaso g'omulamuzi Fidelis Etwawo. Oludda oluwaabi luze lwetegese n'abajulizi wabula bannamateeka ab'oludda oluvunaanibwa babawakanyizza nga bagamba nti bazze tebeetegese wabula omulamuzi asazeewo batandike okuwulira omusango guno. Between 2012 and 2018, after we had been frustrated for all those years without having any physical contact with our land or legal. Omujulizi Aleteddwa Nakachwa Aidah abulidde Kkooti engeri gye yasisinkanamu Munnamateeka Felix Kintu Nteza okutuuka okubaguza ettaka obukadde 195 okuzimbako essomero mu mwaka ogwa 2012. Nakachwa nebba Nsubuga Jimson abawangalira mu ggwanga erya Botswana abulidde Kkooti engeri gye basasulamu ensimbi mu bitundutundu. Bano basooka kuwaayo obukadde 129 ng'endala zaali zaakuleetebwa oluvannyuma lw'emyezi 3. Ono wabula agamba nti oluvannyuma lw'okusasula ensimbi zonna Munnamateeka yatandika okwebulankanya. At Itawa's in Kampala, yes, to follow up on our land title. Yes. Yes. Then Mr. Kintu was... Just tell us what he told you concerning that. He told me that he's failing to get the land title from here. He's not successful. He's having so many titles for the beneficiaries of that estate, for the late George. The beneficiaries? For the estate of the late George. Bano baasalawo okuddukira mu mbuga z'amateeka basobole okufuna ekyapa kye yali alemedde wabula bino bitabudde omuvunaanibwa n'asaba omulamuzi ayimirize omusango guno ng'agamba nti bannamateeka be tebamanyi ku bigenda mu maaso. Seeking to enhance the right to defend himself. I agree with the position raised by the accused that the team needs to be prepared for the cross-examination. You agree with that? Yes, that's right. It's constitutional right. Wano n'omulamuzi Fidelis Etwawo waabuuliza bannamateeka b'ono oba yabawa olukusa okumuwolereza era nga wabaddewo okutuuyana. Bano okukakasa omulamuzi. We have been having instructions. Not only, they are not starting to represent him. Verbal or written instruction? They were verbal, Your Worship. Ranging from last year when this matter kicked off. Ku nsonga eno omulamuzi asazeewo okwongerayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda omwaka guno okuwa omuwawaabirwa omukisa okufuna bannamateeka abalala ng'omujulizi ono wakukomawo mu kkooti. In the circumstances, the accused is given that benefit to instruct lawyers, and you have to specifically, accused please, specifically mention the lawyers who is supposed to represent you, so that we avoid circumstances of this nature. Lawyers are always encouraged to prepare and represent their clients adequately before court to avoid such scenarios. Our Interlink Educational Services Uganda Limited ndi musanyufu okulaba nti ntandise okuwa obujulizi ku musango guno ogw'ettaka lawyer Felix Kintu Nteza gwe yatufera ssente zaffe, naye ndi musanyufu okulaba nti mpadde obujulizi kkooti etambudde bulungi lwakuba akyasala amagezi okulaba nti omusango agwongerayo era asabye omulamuzi tugwongereyo. Nakachwa Aidah omu ku bavunaana Munnamateeka ono Felix Kintu Nteza okuculuppanya ettaka lyabwe agambye nti mumativu ne kkooti eno engeri gy'etambuzaamu omusango guno. Kati ayagala kummalamu maanyi naye tetugenda kuggwamu maanyi nga kampani. Twali tugenda teekawo essomero yatukola bubi nnyo
era ekirooto kyaffe n'akirinyamu tekinatuukirira, naye tumanyi bulungi nti amateeka weegali ne balooya gabakwata tebali waggulu w'amateeka. Era ndi mugumu nti tugenda funa ettaka lyaffe wadde nga wayiseeyo emyaka 10 tuteekewo essomero lyaffe ekirooto kyaffe kituukirire. Okusinziira ku ludda oluwaabi, Kintu Nteza yajja kuba Interlink Education Services Limited obukadde bw'ensimbi 195 ng'abasuubiza okubaguza ettaka ejjimbo mu Wakiso erisangibwa ku Block 22 ng'ettaka lino lyamulema okubawa okutuusa olwaleero, ekintu ekyamuviirako okumukuba mu mbuga z'amateeka. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindirire.